mulabye ali eyo nga tamanyi lugendo gye watandikira mu kibiina? Olugendo lwange luno ekibiina kyo natandikira mu Eagles Production. Naye nga ate okuyimba saatandikira mu Eagles Production. Nali nayimbako mu Stone Band. However, nali siyimba zange. Awo nali nyimba z'abalala. Kati okuyimba ezange natandikira mu Eagles Production. Oyingiramu otya mu Eagles Production? Era nali ku Stone Band eri gye Gambia ku Sabrinas. Kati Misa Kisemakula n'alaba nga nsobola okuyimba, nina eddoboozi ddungi, n'atuma sisita wange ajje mbeeyungeko. Naye nga sibamanyi, era sisita wange ne mugamba nga sibawulirangako. Omanyi bo baali bayita Eagles Production. Ate ffeno nga tubadde mu zi band, walingawo Stone Band, Cards Band, kati nga siwulirangako bino bya production, Eagles Production, Diamond Production, nali sibimanyi. Omanyi kulina okubaako band, kati nga sibitegeera. Ne mugamba kale kandabe. So lumu nengenda nendaba show yaabwe. Era nenfuna kakisa okuddamu okwogera ne Misaki ne tukkiriziganya. Luyimba kiro watandikirako mu Eagles. Nakulinda omulenzi wange. Ani yakawandiika? Yakawandiika Silver Kyagulanyi. Ovaayo oyimbamu ennyimba mmeka mu Eagles? Nayimbayo ennyimba 4. Album emu naye kwaliko ennyimba 3, twaliko 2. Twaliko album yange yasooka nayinako ennyimba 3 n'Aruna Mubiru ennyimba 3. Ki ekyakujjayo n'ogamba wabayo yo mwaka ki? Mu Eagles Production namalayo mwaka gumu. Ngudduka mangu. Nenvaayo. Lwaki? Munayino navaayo ng'asaaga nzijukira namenye ku okugulu twali ku Shegayaza ey'omu kisaawe. Kati manyi shows ezo bamanyi okuteekako stage ziba zambaawo. Kati eddaala eryokubiri ng'ova waggulu bwe nali nzika ne limenyeka. Kugulu ne kuyitamu bwe ccu. Enkeera naye era twalina show saagenda. Kati saagenda ate saakuba simu bagamba nga nze ndowooza nabo bakirabye nti nakoze eki nagudde ne kibanyiiza angamba nga bootaze tojjira ddala. So ne bangoba bwe bati. Akiro wazzaako ng'ovudde omwo? Nazzaako ekisanja. Akayimba okakuba nyongera ekisanja. Ng'ani akuteekamu ssendoolo? Ebiseera nali maze okufumbirwawo. Omwami wange yali anteekamu ssente ebiseera ebyo. Abantu abasinga ddala mu music kale naddala abakyala weofumbirwa ebiseera ebisinga bagamba tosobola managinga bibiri. Wamanaginga otya okuyimba n'obufumbo? Byonna osobola kiva ku ggwe ng'omuntu weetwala otya. Because si kuyimba kuyimba n'endongo nti byokka byebigaana. N'abantu obufumbo bugaana naye ng'akola mu ofiisi. Bufumbo bugaana naye ng'oba oli politician. Obufumbo bugaana ng'oli akola mu dduuka lya biteyiro. So tekiriiko kiva ku ggwe ng'omuntu. Tebafunamu obuzibu abasinga bagamba abasajja abasinga bagamba mbonna abantu abagweno mu doketi zino baba bayaaye. Aga musajja ono ngenda kuddanga kiro ngenda byonna bigenda biyinza okumu. Era buli muwala ali eyo ng'oyimba oba ng'oyagala okuyimba ekyokuyita omuyaaye ekyo kyo kisuubire naye olina kigumira. Kati olina kufuna akutegeera nga yekka asobola okuteerawo omukono n'agamba olimba. So okubeera omuyimbi ate nga ndi mufumu nze tekimbeererangako kizibu right from day one. However, there are challenges. Wali okozeeyo ku kivulu kyonna okuggyako kino kyogenda okukola? Yes, my dear. Maze emyaka mingi nnyo mu industry. Though I've taken long naye nga nazikolako dda. Nakolako ndowooza na launch edda twazitanga launch. We had concerts naye nga tulaunchinga album zaffe. I think ziringa 3. Nakulinda nagikola ku Hotel Equatoria. Nenkola yasookera nno ddala because nze nyimba inspirational music but specifically love music because love is everywhere. Without love enensi senga ndala senga tetu gomanyi love gwe tojagala zoyinza okunzija ku love tuti eno bwegana nganzira mweno eno bwegana nganzira mweno naye Katonda yannyamba nti napaakinga kati wakomaawo awo wendi no complaint ekyo kyogera si kirumaamu. Katonda yakwata omwana w'omuntu
namugolomolako Sophie Nantongo. Bassebo ne bannyabo mbalinze ku Serena nga 2 omwezi ogwokutaano. Mujje tunyumirwe, mujje kwegamba embiri tugize bupya. It's all about having fun, it's all about being happy. Why not with your diva Sophie Nantongo? Mbagala nnyo, mwebale kumpagira, mbalinze.